naye otuuka otya ku sserigenda okuzisinkana abataka kuba bwetugaa kati buzendi wange layini yange eyakasujiki Lubinga n'ogenda osisinkana abataka nga Kabaka tamanyi Nabbosa n'akulembera abataka naye abantu b'endiga abo abasinga enkwe simanyi bwe baligenda zikomya kubanga olunaku olumu bwe ndijja n'enkulaga abagenda batuuse enkwe ku Bwakabaka abasinga bandiga. Buganda ekubanja billions za sente tozifuddeeko wabula ozze oleese sente ozimbira abataka kikyotegeeza naye ng'ebizimbe by'Obwakabaka mwotudde renti tosasula obunyoomi obwenkanidde awo. Nawulidde ennaku mu nsi gye siwulirangako ennaku esinga ne lwe nafiirwa omwana nagirabye Museveni lwe yakyadde Mmengo ng'agenze okukwasa abataka ettaka okukwasa abataka ettaka era sirabangayo mu nsi muno muntu ajeri ajoze Bwakabaka kwenkana President Museveni tabangayo. Najuze n'okujulirira ne ŋŋamba ndi waakiri yandibulese n'atabuzzaawo Obwakabaka ne tutaswala kutuuka awo ku kye yakoze. Ekigambo kye bayita abataka abo bennyini be bavunaanyizibwa Kabaka. First headmaster mu Bwakabaka bwa Buganda yalinze first headmaster nga baakatuddiza olubiri. First headmaster mu kutandika amasomero ga Buganda yalinze wotudde neewa. Saagala abantu ba mistaking nti njogera ku kintu kye simanyi. Neyawandiika ebbaluwa egoba amagye mu lubiri gaggwemu b'officers abaali basigaddemu yenze gwotudde neewa. Okakasa butereevu siri wabbali nnyo Mmengo. Kabaka asirise Kabaka takyayogera waliwo ate abafuuse aboogerera Kabaka ennyo ndegedde waliwo ekintu ekiri Mmengo awo amaanyi agaali aga Mmengo ffe ge twali tumanyi nti tosobola kufuga wano nga ne President Museveni okutandika akalulu atandikira Mmengo najja n'akyalira Kabaka n'akima ku buvunaanyizibwa wa Mmengo okyabiraba. Nabbosa n'okulembera abataka n'oleeta President Museveni n'asisinkana abataka ne butuuka nga Kabaka tategedde ne butuuka olwaleero nga tetunnafuna single settlement eva ewa Katikkiro ku ebyo ebyakoleddwa. Waawulidde Katikkiro ng'anyeze waawulidde ku minisita w'ebyennono oba Katikkiro deputy Katikkiro naye waali obukulembeze bwonna obw'ennono ani yanyeze ku bujoozi President Museveni bwe yakoze Mmengo. Tosobola katukulembera Uganda nga tulina Kyagulanyi ekyo believe it or not. Ngeza bugeza nti abantu naye babanga beekyanze gavumenti n'ekyuka era dda mu gavumenti yeetaaga Kyagulanyi amwetaaga nnyo ng'era bwolaba mu Kenya bwe kibadde nti abadde yeetaaga Raila Odinga buli gavumenti ejja naye mu kukizimba Mao kye yeerabidde kimu ti Bobi Wine tayinza kutuula na President Museveni nga waliyo abaana ba Nuupu abasibi. Abaana b'abantu bavundira mu makomera kyokka gwe otudde n'ono abasiba olage nti waliwo demokrasi. Bano obanga b'osaddaasi obalese mu bbanga. Enkola ya Bobi Wine ebanga yambwa embwa ogiraba embwa yeeyigira neeyigira ne mukama waayo kyova olaba ebiseera ebisinga obungi bw'obanga ogenze kuyigga nga byekuwerekera kuba kuliko omunyago gwaki gwayo ate bw'ogenda okuvuba tejja kuba terinaako terya ngege. Ekisooka yagenda n'enjala nnyingi Mao
ate ekyo Museveni kyayagala ate kino ye kibatamanyi kimu Museveni takugoba nga toyina bbanja tagoba minisita nga tebakubanja tekisoboka olina okubaako nekinamuzeewo emu bbiri bakugoba leero enkya banka nejyokubanja ezaayo enkeera n'okeera muzeeyi ntaasa kyobola nti abasinga obungi bakozeseza tabata olugoba ku bwa vice genda ku bwa advisor nti okulonda kwe Busoga tekwabadde kwa pate it was a clear message nti kwabadde wakati wa Anita Amongo ne speaker Anita Amongo ne Kadaga yabadde era kwasindise message nene nnyo eri President Museveni ndisenga bukya ku makyanga nga Kadaga tali ku lukiiko lwa SEEK NRM teyina kalulu konna Busoga exactly soko kiddemu ekyo nkugambye eno yabadde message nnyo nene nnyo eri President Museveni ndisinga bunaakya ku makya nga Kadaga avudde ku lukiiko lwa SEEK teri kifo NRM kyejja kufuna Busoga kubabaka naabo bonna bakutte flaga bonna bajja kubapoteya yes wawuliddeko mu kitundu kya Nkole byetukayana muti mugoberera sokoleke Mwankole eyo tebalonze wawuliddeyo emiranga ng'egiri mu Buganda ne Busoga nembalala wennyini ba incumbent bangi bakubiza naye sirabayo muliro wawuliddeyo enduulu ekisobozoka okwebuuza yo tebalonze abatulaba mutu nnyonnyo Busoga bwe baba balonze embalala Bushenyi ano Ntungamo tebalonze wawuliddeyo emiranga ng'egiri mu Buganda ng'egiri mu Busoga ng'egiri mu regions zino naye nze eyo nagirabye nga postmortem nti singa omuntu waba afudde ne bagamba nti omusawo agenze kukebera kukola postmortem tusanyuka aba akebera kyasse muntu abatakebera ekizza omuntu waba tewali kati akakiiko k'NRM tekagenda kebera mazima tekayina kalungi n'akamu tekagenda kebera mazima kuleeta ssanyu tekisoboka kagenda kukebera kiki ekyakuleetedde tulangirira oli balangire twalikira tubanirizaako basebo ne banyomwe najje musinzira okubanga mutugoberera mwebala okubanga gye muli mu ggwanga Uganda still mwetuli mwetuwangaliro tambuza emirimu gyonna abasubscribinga n'abalikinga n'abasharinga tubebaliza ddala mwebala okubanga gye muli mwebala okubanga mutugoberera tubebaliza ddala especially buli omu mu ggwanga gy'owangalira abali e Saudi Arabia abali e Kenya abali Juba abali e Sudan abanafu abali mu United States of America buli omu gy'owangalira tukugamba webale tuli mu bende gye tusinzira okuweereza bapitedi sikirwadde okufukasinga bulijjo tuze twamisize Saturday drone katuze mu Sunday drone akawungeza akale tugenda kuba tuwayamu ensonga ezibaddeyo mu weekend number mwami Kirumira waali atuuse dda tugenda kuba tuwayamu kati gwogugo gwakutegeera wiiki nga bwetambudde nsaba akubuuzeeko wamala okubuuzaako nange ntandikirawo olunaku olwaleero okwanjula programu yaffe y'olunaku luno bane mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba abatugoberera nembeebaza nnyo olw'obudde bwe muwaayo ddala okusinga ku lw'eggwanga lyammwe kuba buli lwe mutulaba mweyongera kumanya n'okutegeera eggwanga bwe likola ki bwe litambula mwebale nnyo mwebalire ddala tutandikirewo tetugenda kulwa ensonga ezibaddewo mu weekend number wiiki eno Robert Mao yavuddeyo n'alayira tinayo kinaba kimwetaagisa fuka amirira Robert Kyagulanyi Ssentamu ajje mu iPod bajja kikola saategedde Kabadi Mao wano kyeyabadde ategeeza akabadi ka Mao kiki sente zibalemye kujjayo ku akawunti bisoma nupu Mao kiki sente za iPod zirina obukwakkulizo ekisookera ddala olina okuba nga odiringa omukwatagana nnyo n'ebibiina ba memba ba paalamenti mu paalamenti y'eggwanga
abantu abagenda mu iPod bwebatunuulira bali ababadde bagaba sente tebatunuulira balaba nga waliwo gaapu nnene wakati wa gavumenti n'oludda olukolaki oluvuganya kati okuzijjayo kuba kuzibu nnyo era ne Netherland kyekyavuddeko negaana okuddayo okuleeta sente mu iPod. Kati sente zino gavumenti neteekawoko sente zensuubira nti eziteekawo olwa pressure naye ate okuziteekawo olwa pressure ebe nga awakiri walabiwo ekifaananyi kya iPod kyokka ate nga National Unity Platform ekoze eki egaanyi kakati nobati Mao balwana okugjayo ekifaananyi ekyo n'okulaba nti bafuna Kyagulanyi kuba abazungu opposition wano bategeera Kyagulanyi tobabuulira bino biki bino bano balala balaba amaanyi we gali bafolowinga kati oba tolina Kyagulanyi oba tolina iPod lwaki lwa numbers lwaki namba n'amaanyi g'abantu n'abami ba palamenti ekibiina bekiina kuba tuyinza kugamba nti nkugereze ku Jema chairman waakyo oba pulezidenti waakyo ate era member wa palamenti mu bulamu tekiinayo mulala kati bali abata sente ebintu ebyo babigoberera era babiraba nnyo babigobe ate nabo baba baagala numbers kuba mu funding yaabwe bafa nnyo ku numbers ekyokubiri funding yaabwe si yakubeerawo kuzanyisa buzanyisa bagoberera nti kino ekibiina baba bazimba olwo demokrasi naye bwe balaba nga kibaliko si kyoliko tebasobola ekyo tekiriyo kati Mao balwana ku ekyo naye ate nga Mao yeerabidde emiziziko egiriwo okusobozesa Nuupu okujja gibali ekyo takigoberedde egisooka Kyagulanyi Robert Sentamu ku magezi g'alina n'enkola ye kuba Uganda ebadde tennafuna omuzungu gwayita Unleashing Opposition Leader Unleashing Opposition Leader enkola ye ebeeranga ya Raila Odinga nti gavumenti tesobola kutambula nga tulina Raila Odinga eya Kenya ebadde tesobola omwetaagawo oba oyagala oba toyagala kaakati ne wano ekyokubiri Unleashing Opposition Leader oba tomanyi kyazzaako bakuba eno enkola ya Besigye yakeranga ku makya n'akugamba nti kati ŋŋenda mu Owino ne gavumenti netegeka abasirikale nebayiwa mu Owino Besigye gyakola ki gyalaga that's not opposition ne buli ku makya gavumenti erowooza kiki ono omwana azzaako ki tebamanyi ate si be bamuzimbye yes ate nekyo teyabalimu nnyo nga Besigye bwe yali tibaali naye mu lutalo bamanyi obusungu bwe byalowooza ne byazzaako n'ekiyinza okubaawo gavumenti tekimanyi beekanga bwekanzi nabo ng'ekintu kibatuuseeko kakati okubeesamba vo kimu eyo eri wakati wa gavumenti ne opposition gavumenti egitya nnyo kyokka nga ate alina abantu bangi with numbers mu buwagizi n'ebirala by'amaanyi kyokka ate aganye obbeewa olaba waawo aganye okubeewa ekyo nno kizibu kinene nnyo eri gavumenti eno nti nikesi tosobola katukulembera Uganda nga tulina Kyagulanyi ekyo believe it or not ngeza bugeza nti abantu naye babanga beekyanze gavumenti n'ekyuka era dda mu gavumenti yeetaaga Kyagulanyi amwetaaga nnyo ng'era bwolaba mu Kenya bwe kibadde nti abadde yeetaaga Raila Odinga buli gavumenti ejja kyova olaba ne Ruto kati atuuza lukugunyu olw'ensonga Genozi tategedde gye yavudde yamukutte tategedde nga babadde bukusinga bamanyi nnyo Raila Odinga nga bw'okwata Raila Odinga ali ku opposition n'omunyweza kati Raila Odinga yatuuse n'okulagira baminisita bonna abali mu gavumenti ya Ruto bonna baveemu lwaki olw'ebyo bwe bagaa nti demokurasi waabwe ayonoonese balizayininge bonna yabagaye mwena mulizayininge mu ddeeka
kyokka tejjukira mu bamemba ba paalamenti abasinga obungi ba Raila Odinga. Kiringanga gavumenti eba tejja kusobola kutambula nga bali tebaliiwo. Nga tebaliiwo. Demokrasiya abatakoleddwa abataliiwo ne boogenda okukola nabo okuweza koramu kiba tekiriwo. Kyenabagambanga nti tekisoboka Ruto okuddamu kuvuga Kenya emyaka 5 egiddako. Kati kisoboka. Kakati bano bonna akalijukira kati Raila Odinga agenze side eri nono Kinyatta naye azze side yemu ne Raila Odinga kujukira ze families ezibadde zizimbibwamu obufuzi bwaki bwa Kenya. Kati ono omusajja wattu atayina family ebadde mu byabufuzi bamulise mu bbanga. Kati bali bagenze mu coalition kubanga akalulu ka Kenya kengedde. Bagenze mu coalition ko katuuse ate be balina numbers unabagudde bamaze okugwa. Kakati ekintu ekyo wano Bobi Wine kyazimba naye mu kukizimba Mao kyerabidde kimu ti Bobi Wine tayinza kutuula na President Museveni nga wali abaana ba Nuupu abasibi. Abaana b'abantu bavundira mu makomera kyokka gwe otudde n'ono abasiba olage nti waliwo demokrasi. Bano obanga boosaddaasi obalese mu bbanga. Enkola ya Bobi Wine ebanga yambwa embwa ogiraba. Embwa yeeyigira neeyigira ne mukama waayo. Kyova olaba ebiseera ebisinga obungi bw'obanga ogenze kuyigga nga byekuwerekera kuba kuliko omunyago gwaki gwayo ate bw'ogenda okuvuba tejja kuba teyinaako teryangege. Okategedde? Kakati awo toyinza kubanga okyayina abaana abali mu bukusibe ate n'oteesa n'aliwa ne Museveni n'oteesa ne Museveni abasibye. Tekisoboka. Ekyokubiri muteeseza ku levo ki? Era omutango kiki kimuzaako. Ekisookera ddala bw'ogenda eri President Museveni ng'ekyensinga omumanyako nti yeetawangulwa. Era ogenda nga luuza. Gugenda omanya ogenda muyiiya. Exactly. Actually ndowooza Mao yali ayina endowooza perspective teasobola okudrivinga mind ya Museveni into okushedinga image mu Bannayuganda. That's why yagambanga nze ngenze kwogera na musajja ku kya transition. Mao teyakomyewo yekka. Mao teyategeera Museveni. Mu kugenda yagenda tamutegedde ate ne mu kukolera tannamutegeera Mao. Nakati Mao waali tategeera Museveni amulemi. Kakati obuzibu buli awo. Yasooka n'agenda ng'ategedde nti mu kibiina kya President Museveni tokozesa bwongo obwo. Bakuyiiza buyiiza. Akuyiiza buki? Buyiiza. Kakati obwongo bwe yagenda nabwo kubaze I believe nti Mao yali omu ku basajja ba intellectual. Ebbanga lyamala emake yaliyo nga guild president. Guild president wa university aba n'obwongo bungi nnyo era abayitidde mu kifo ekyo abasinga bakulembeze. Naye we yagenda ng'ayina kuvundirayo kubanga teweetegeerera. Kyekimuyombya naye ate amumanyi idea zonna ze yagenda nazo okutambuza zonna cwe. Teyandigenze mu meeting ya iPod ng'amaze okumulozaako kubanga kasala kakati yamutegedde. Tajja ekisooka yagenda n'enjala nnyingi Mao. Ate ekyo Museveni kyayagala ate kino ye kibatamanyi kimu Museveni takugoba nga toyina bbanyi. Tagoba minisita nga tebakubanja. Tekisoboka. Olina okubaako n'ekinamuzeewo muteese. Emu bbiri bakugoba leero enkya bbanka n'egyokubanja ezaayo enkeera n'okeera. Muzeeyi ntaasa. Kyobola nti abasinga obungi bakozeseza tabata. Olugoba ku bwa vice genda ku bwa advisor. Ogitegedde? Yeah. Takuta.
asooka n'akulinda n'osooka otuuka ku ssanga buli kyonakola olina kumala mukubira ssimu muzeeyi bankoze kino muzeeyi baŋŋambye kino. Wano omusajja Elia Kategaya yava mu gavumenti nga tamanyi naye bagula mafuta emmotoka nesikira ku kkubo agenda okyama ku mafuta we yasikiranga waliwo ka distance abuuza driver nti owa ekiki nti emmotoka amafuta gagiwedde naye nga mubulabu bwe tagagulangako tamanyi na bbeeyi yakeera kuddayo kufukamira wa Museveni kudda mu gavumenti takuwaawo escape route yonna talina escape route kati kino mawu kyeyabadde awoza nti awakiri kufukamira Kyagulanyi kiki ekiganya otambula Kyagulanyi kyasibye anti sente zino eza iPod tezisobola. Ekyokubiri ekifaananyi kya Uganda ekya democracy mu Uganda kyafudde internationally ekitegedde kati opposition ya Kyagulanyi eyawukana nnyo ne Besigye gye yali akola kati ya Kyagulanyi yabuuka Uganda nebeera ku international level. Waliyo n'ebitongole n'abaana n'abakulembeze aba National Unity Platform mu nsi yonna gye wadde okimanyi era bw'olaba agenda ne bakugamba nti agenda mu America baba baategesi n'ebyo byonna byolaba okwekalakasa okubeera ebweru okukola kuba okwekalakasa ko Netherland kwe kwavaako sente za iPod ozisiba nogaa nti bannansi bali eno beekalakasa ate mwe mutugamba mwaliwo kino lwaki bandibadde beekalakasa lwaki si Kenya lwaki si Rwanda lwaki why Uganda nina master registrar gye nasomera amawulire yabuuza nalinga ntoloka nnyo genda mu kirabu kati ndi lumu nenjagala okubuuza kunanga but why always you amazima nga naye sina kyakugamba ate nga nze yakulemberanga squad egenda mu kirabu yambuuza but beside why always you waze mu kigambani engamba walayi nange nkirabye obuzibu kati mawu iPod sente zayo bazaagala kubanga opposition si ebadde esinga zifunamu gavumenti ebadde esinga biliyoni zesente ezinga obugi zigenda wa kubanga be balina n'ababaka abangi zibadde zibakolera ebintu bingi katuganda kwa Kyagulanyi nakateeka kodyo kanene kuba zino sente baadde baziyambisa nnyo during campaigning system n'ebirala nabuza abasibi. Tugenda ku nsonga ya Kadaga ensonga ya Kadaga n'amonge ejjinja akalulu kano nno nga tukawunzikiriza kuba primaries ezisinga ez'amaanyi zagoyokereza olunaku lwakuna era kati abaddako abagenda okwesimbawo ku mitendera gya L63 bali bubi nnyo bayinza n'obutabeerayo na muntu n'omu ku polling station actually kati buli omu ategekewo ababe mulaalo mulaalo busungu n'abantu obusungu bwe bayina bwe bajje mu kalulu abantu ne bakeera okulonda gwe n'obagamba nti nangiridde gwenjagala primaries za NRM ndoza ze zikyasinza obubi mu Africa nsi yonna mwami kikomera kale katuleke ku nsonga ku African level abantu bano bebakola ki ababalaba bebategeerera naye ate ne ku international level era obubi bukulembera okusinza ku kyendaba mu NRM kati okusookera ddala nti okulonda kw'ebusoga tekwabadde kwa pate it was a clear message nti kwabadde wakati wa Anita Amongo ne speaker Anita Amongo ne Kadaga yabadde era kwasindise message nene nnyo eri President Museveni ndisenga bukya ku makyanga nga Kadaga tali ku lukiiko lwa SEEK NRM teyina kalulu konna Busoga exactly soko kiddemu ekyo ngugambi eno yabadde message nnyo nene nnyo eri President Museveni disinga bunakya ku makya nga Kadaga avudde ku lukiiko lwa SEEK teri kifo NRM kyejja kufuna Busoga kubabaka naabo bonna bakutte flaga bonna bajja kubapoteya yes kitegeeza region nga region eyo yakiriza gisaddake bwagamba nti tawadde era kikakata ku President Museveni okunoonya akalulu kaani
kakadaga okusinziira ku ebyo ebyavudde mu bino ebya primaries. Forget abantu President Museveni oyo omulaba kati forget bino ebyaffe bya Buganda bibadde mu Buganda bibadde mu regions endala. By the way wawuliddeko mu kitundu kya Nkole bye tukayana muti mugoberera sokoleke Mwankole eyo tebalonze wawuliddeyo emiranga ng'egiri mu Buganda ne Busoga n'embalala wennyini ba incumbent bangi bakubiza naye sirabayo muliro. Wawuliddeyo enduulu ekyo kiwozoka okwebuuza yo tebalonze abatulaba mutunnyonnyo ebusoga bwe baba balonze embalala Bushenyi ano Ntungamo tebalonze. Wawuliddeyo emiranga ng'egiri mu Buganda ng'egiri mu Busoga ng'egiri mu regions zino ekyo kiwozoka okwebuuza ensi eno tendaba kumanya kulaba basajja bano nvuga gye batuvugamu. They create diversion with us. Exactly. Ne tweyawulayawulamu buli omu ne beegatta ne batutwala gye baagala. Njagala ombuuliro oba wawuliddeyo enne petition eyafulumye mu bitundu byeyo. Abaakateekayo petition we twagendedde mu weekend nga bali 380 kati 380 NRM erina ababaka bameka bali mu 3 samusi kitegeeza nti buli constituency yabaddemu ebizibu ezaffe ezawano zafunye ebizibu zonna anti mu abo bakoze petition mulimu abapya abaspirant mulimu abakadde basekikubo kakati ate ne mubaamu ate natunuulidde nnyo n'akakiiko kano movement ke yakoze ka reconciliation akagenda okuba nga kabatabaganya oba kanoonyereza obuzibu bwe bwakoze eki we bwavudde naye nze eyo nagirabye nga postmortem nti singa omuntu waaba afudde ne bagamba nti omusawo agenze kukebera kukola postmortem tusanyuka aba akebera kyasse muntu abatakebera ekizza omuntu waba tewali kati akakiiko k'NRM tekagenda kebera mazima tekayina kalungi n'akamu tekagenda kebera mazima kuleeta ssanyu nekisoboka kagenda kukebera kiki ekyakuleetedde tulangirira oli era tosuubira era nabadde ndaba enziramu kinobe gye yabadde addamu ogundi Honorable Ekikubo nga you can't believe it era zungaze ekirumirawo nabadde ndabirawo nabadde sidda tango engeri gyeyabadde yabadde kinobe ng'agamba gwe Sekikubo totubuulira ebyo kyokka tegyagenze okufuna obwenkanyi nga tunoonyayo ki onoonyayo ki nabatunuulidde nabadde ngoberera kimu ku kimu kubaffe kizibu nnyo okujja mu kamera okunnyonnyola abantu nga togoberere banga tulina information sinawoka laba pasesi namuganza ekyamutuuseeko namuganza ate nga definitely simanyi na gavumenti eyinza ngeza bugeza nti senga Museveni abaasimattusi simanyi kabineti bwayinza nagironda okujjako nga yaabo bokka abagudde kubanga abantu bayinamu obwesige tewali gwe balise waggulu ate tize clear message nti tokoze gwali mu buyinza nedda nze ndowooza mwami Kirumira kati kankweyo ekya Doni Bahati wawana ekyekaba ali wano bamukubye bubi nnyazi ne muwangula kyokka ye minisita omubeezi ow'ebyensimbi anti kati kiri kyenkugamba nti tokoze lwa nsonga sisiimu ya President Museveni yajjawo obuyinza bwonna nebukata naye abaffe bwe wandibadde okoze Prime Minister w'eggwanga bandimukubye endondi Onesimus yandimusekudde mu kalulu ate nokuba lwaki twalabye Vice President ng'alimu by the way yali positive tebamwesimbako ne speaker tebabesimbako naye gwe okimanyi nti bakikola kagenderere nkugambye olaba baleeseyo Moses Alia yeegaaya gwe nabbanje yabadde akoze Prime Minister atambula obulungi ne baasa bakusekudde endondi akola kabonero baba ne
baba n'ekiseera noga this is a mafia government babako ekiseera kibagirira tiuno katumumaze genda gwe genda ate togenda na kitiibwa kyo no enkola ya NRM ebanga virginity ku mukazi you lose it once bonna bakuddako teryakubanja mbuzi baba bagituwala kakati lebwe zekira kiriwo kyamazemu amaanyi prime minister nimumanyi baita prime minister w'eggwanga kati iyi story bwe yatuuse mu Bachina abadde bamwekitiibwa abayindi ebifaananyi gizibyo yeekuba nawangula n'awadi y'aba prime minister abakyala abasinze okukola bamusekula ndondi gye baamulonda bo tebakutanga tebakwonoonye ekyo kyoba osooka okumanya namulabye mbwaddukira mu kooti nze mbaggwe wakiri mpito nesimansi nemuwaya akasente neyeetonda tulabula bamumotodde oluyi luli supa wano nokulungula walungula kati gokyali prime minister kweri naye kyokubiri weebuuze amagye agakuuma bakuwagaaki ate go babwaye bagamuwakakati nkuwa kinagokangakanga bayitako wano kubanga kati bamusekudde waali mbaddeko mu bifo nga birimu baminisa amagye tebagakuwa nti oyinza okugakozesa kyoyagala bakolimba bwe bamala okuwa amagye bakuwa n'owa CID bwotambula naye ayina okubeega buli lunaku era ne ripooti n'azizaayo gavumenti ya President Museveni tekuwa bwa minisita nga bwolaba Bobote bwe baalinga mbugenda okole in position of being a minister kati balina kukubira simu kati ate okuyita minisita ku mukolo gwo genda onoonya omugagga ali ku kyalo ajja abeera omugenyi omukulu kuba yajja bayonekaakuwa minisita kyakyatambula n'ebbaasa namulabye Museveni nalabye Museveni akolimira Muwanga Kivumbi bwe yamulumbye ku pano ku bbaasa ze yawaaba n'abaana abagoma Museveni n'akolima bonze sina banka mu nsi z'ebweru wajira ebaluwa nagirabye naye Muwanga Kivumbi mutandise okwata omusajja olaba ayanukula uyizi Muwanga Kivumbi then president omwana akono kabonero akakulaga nti waliwo ebikolebwa nga si bituufu n'omwana omuto bw'abyogera kuno oyagala omusirisa nti gwe tomanyi olala nakyogera wano twali ndowooza ku reediyo awo nimbagamba bajeti y'eggwanga tekyakola ekolera omuntu etya omu 60% ku sente zaayo zigenda mu magi sente ezisigadde zigenda mu kumuyambako kwekuumira mu ntebi baani abanaasobola okunkwatira ku Kyagulanyi kati tunuulira enguudo ze tuyitamu tewakyali ekyokubiri mu kyo kyoba otunuulira ndi companies ezo zandibadde gavumenti etambulanga bwebeerabye gye tuyina kati tuli mu gavumenti walolabye abakubi b'amatatu omukubi w'amatatu bwe bamukuba sente ne ziggwako geemu esembayo bakuba ku bulamu bamubuuza sente z'otaze ziriwa nti mukube ku bulamu oyo aba tasigazza 10 yadde sokolireko katunatuuka wano nina ekintu mwami kirumira kyenjagala osigira abatulaba nti gavumenti bwetuuka ku elementi nga yemaze ebbanga mu buyinza naye ng'ate abali mu buyinza bw'ekyo ekiruddewo tebasobola kujja tubalabireko nti beebaluddewo ekyokulabirako nze ku kampani kwenkolera mpezezaako emyaka 6 era bw'otuukawo osobola okimanya nti ono aluddewo wano ng'akugamba ekyo maneja tajja kyagala kino kiba kifaananyi ki kubanga kankuwa ekyokulabirako obudde buno ne baleeta kati Blackmail etya Ssennyonyi ne Rubongoya tebakyayinza kubikkiriza bannayuganda nga babaleese mu Blackmail kuba babalabye baluddewo nti bye bandibadde balina okukola bandibadde babikola dda ne bano bampuuga obalaba mu mwaka ogwo baali bamaze otulaga nti bano nno balala Basegona baali bamaze otulaga nti ffenno tukyuka bakagabo bajimerwanga bambwate kamwa kakembo ono wentebe mu ate era nkubuulira kino olwaleero nti buli muntu yenna ne bonoba oyina amaanyi agenkana ki kasi onooyawukana n'enkola ya National Unity Platform abantu gye balozezaako tojja kusigaza maanyi njagala tugende ku kintu kya Kabaka kakati eggulo kosa ggulo twalabye lwabadde lwakutaano
twalabye owekitiibwa pulezidenti ng'agenda wali kabaka njagala okukwasa abataka ettaka lyabagulira ku bagenda ozimba ekitebe ekitebe kya mwami Museveni kya Buganda esosooka olitandikiraawo kakati ekyo saagala muntu ankwate bubi nti nkyogedde nga memba wa National Unity Platform okoze bulungi oyogedde nga Munnayuganda omuntu ankwate bulungi nti amannya nze Kirumira Muhammadi Kirumira ndi musajja nsooka kuba Muganda yes nensooka nfaana ngenda mu birala ebiri eddiini ebibiina n'ebisigadde jjajjanga azaala yali ssentebe w'akakiiko k'abataka ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa yes Mengo saagirabye eggulu okay ekitegedde ndi musajja omuyigirize ate ndi musajja omunoonyereza akola risaaki ate aludde mu byobufuzi yes naye nawulidde ennaku mu nsi gye siwulirangako ennaku esinga ne lwe nafiirwa omwana nagirabye Museveni lwe yakyadde Mengo ng'agenze okukwasa abataka ettaka ng'agenze okukwasa abataka ettaka era sirabangayo mu nsi muno muntu ajeri ajoze Bwakabaka kwenkana Pulezidenti Museveni tabangayo najuze n'okujulirira ne ŋŋamba ndi waakiri yandibulese n'atabuzzaawo Obwakabaka ne tutaswala kutuuka awo ku kye yakoze ekigambo kye bayita abataka abo bennyini be bavunaanyizibwa Kabaka okulya okunywa ebyensimbi okumutuuza yes anti kyeŋŋamba buli kidoketi bagimuwabulako baabo naye otuuka otya ku sserigenda okuzisinkana abataka kuba bwetugaa kati buze ndi wange layini yange eyakasujiki Lubinga n'ogenda osisinkana abataka nga Kabaka tamanyi Nabbosa n'akulembera abataka naye abantu b'endiga abo abasinga enkwe simanyi bwe baligenda zikomya kubanga olunaku olumu bwe ndijja n'enkulaga abagenda batuuse enkwe ku Bwakabaka abasinga bandiga Nabbosa n'okulembera abataka n'oleeta Pulezidenti Museveni n'asisinkana abataka ne butuuka nga Kabaka tategedde ne butuuka olwaleero nga tetunnafuna single statement eva ewa Katikkiro ku ebyo ebyakoleddwa waawulidde Katikkiro ng'anyeze waawulidde ku minisita w'ebyennono oba Katikkiro deputy Katikkiro naye waali obukulembeze bwonna obw'ennono ani yanyeze ku bujozi Pulezidenti Museveni bwe yakoze Mengo olwo naawe yazza abadde akuba mu enkuŋŋaana gangi Museveni for Buganda olowooza ki ku ekyo ekyakoleddwa ono waliwo point n'ekibuuzo ekinene ekyokweyanukula kinene nnyo Buganda ku Museveni Museveni kusinkana bataka kati njagala ombuulire teri bujozi bwenkanidde bwali ukaba olaba Obote yakuba Buganda mu 1966 yagikuba with a reason yayina ensonga egisooka Buganda yali ekuze nnyo okusinga regions zonna ng'ayagala agikakkanyeeko batandikire waki wamu tuleme kubanga Germany Southern Germany ogisanga ate emu ngagganye endala njavu yayagala tudde wansi tutambulire wamu bw'abanga Kabaka akubanja biliyoni 64 n'oleeta obuwumbi 58 ozimbire abataka kikyotegeeza Buganda ekubanja biliyoni za sente tozifuddeeko wabula ozze oleese sente ozimbire abataka kikyotegeeza naye ng'ebizimbe by'Obwakabaka mwotudde renti tosasula obunyoomi obwenkanidde awo
abataka bano kiki mwami Kirumira kibalina balowooza Museveni kati w'amaanyi osinga oli kakati buzibu ki Museveni kyasinze okuzimba ennyo. Lwaki okusirika kwa kabaka abataka bano bakututte ng'abagamba nti bunafu bwa Buganda yonna? Abantu balina okukitegeera nti waliwo okunyigirizibwa. Yeah, of course. Kabaka okusirika kiri emirundi ebiri. Ssekabaka Muteesa abantu tebamubanjanga nga bwe babanja Mutebi. Kubanga Ssekabaka Muteesa tiyali wa mu bantu. Yeah. Okitegedde? Yeah. Mutebi bw'akomawo wano olw'okubanga Obuganda bwali budda buzzi. Alina kye yatuuma abantu kye bataategeera, yagamba guno omulembe gw'abavubuka. Nga kitegeeza ki? Nti alina okubanga alabika gye bali n'adevelopinga obwagazi bwabwe mu Bwakabaka. Ekyo yakikola kabaka. Kubanga nabana baabuzaawo baali bamanyi nti abazeeyi ababadde basaba ennyo Obwakabaka bwe banaaba bavuddewo teri ajja kuddamu kwagala Bwakabaka. Kakati ate abaana abato baagala nnyo abavubuka ffenna bonna baagala nnyo Obwakabaka n'okusinga abazeeyi abaabo banja. Ekyo wadde okimanyi? Nkimanyi. Kakati ku ssaawa eno eriko kabaka asirise. Kabaka takyayogera. Waliwo ate abafuuse aboogerera kabaka ennyo. Ndegedde waliwo ekintu ekiri emmengo awo. Amaanyi agaali aga Mmengo ffe ge twali tumanyi nti tosobola kufuga wano nga ne Pulezidenti Museveni okutandika akalulu atandikira Mmengo. Najja n'akyalira kabaka n'akima ku buvunaanyizibwa wa Mmengo. Okyabiraba. Kino sikyogera mu mutima mubi. Kyenagambe ndi sikyogera ng'owa National Unity Platform. Okyogeranga Kirumira. Nkyogeranga Kirumira omusajja Omuganda. Neebuuza ekigenda mu maaso Mmengo. Wawuliddeyo any single statement ku byakoleddwa? Oleese emmotoka oziwadde Mmengo. Kabaka bakugambe baziganye. Ezo nno abantu ne bakuba enduulu ne tusooka tufuna statement okuva mu bakulu. Kino tewali yanyeze. Ettaka lya Kabaka Njagaliro lyani? Ettaka lya Kabaka era n'ekigambo okiwulidde. Then Kabaka Njagala atajja atya Museveni ogulira Kabaka ku ttaka lya Kabaka Njagala. Akati nze njagala nkuwe kino olwaleero. First headmaster mu Bwakabaka bwa Buganda yaliizi. First headmaster nga baakatuddiza olubiri. First headmaster mu kutandika amasomero ga Buganda yaliizi. Wotudde neewa. Saagala abantu ba mistaking nti njogera ku kintu kye simanyi. N'obulumi bwenkiinako buyitirivu. Omanyi ne we buva? Neyawandiika ebbaluwa egoba amagye mu lubiri gaggwemu b'officers abaali basigaddemu yenze gw'otudde neyiwa. Okakasa? Butereevu. Siri wabbali nnyo Mmengo. Oyogera ku kintu ky'olina? Ontegedde kyannumye ne Ssekuluma asemberayo ddala. Kabaka okusirika kwe kuyina ensonga. Naye simanyi oba Abaganda balaba gye tulaga. Naye watunuulidde ekifaananyi nga Museveni atuuka ng'abantu bali mu kuwuba obuntu bwa Museveni bwe bati. Sinaba abataka nga bali mu kuwuba bwe bati. Bubendera bamubatadde bamubawa. Yes. Kati ani abo bawa? Bano bannabosa abali mu nsonga.
Nambosa omugugu yetisenga munene nnyo. Simanyi oba muli atuula wansi n'alowooza nti ekintu kyali mu kukola takikolera ku lwa ye ne famire, wabula alina bannayuganda abaganda bangi batadde ku minzaani bategeere. Beerabidde ekintu kimu nti wano bwe twali ku nsonga ya Fedru ekyakya ya famire ya Mulondo byebimu ku ebyo. Teri mwana wa Mulondo aliddamu kufuga, okakasa tekiriyo, era teri alijjayo mutwe. Ey'ensonga Mulondo nga tukola ssemateeka batuwe regional tier, Mulondo yatuleeta mu ebyo. Naye abantu okukakkana ne bakkakkana ne batandika okutunuuliza ebintu by'Emmengo tekitegeeza nti tebategeera. Ate tewali yali alwanyisizza Mmengo n'asigalawo. Ekyo kyonzikanya naawe mu byafaayo bye tuzze tusoma. Ekyo tekiriwo. Yes. Kadi ffenna Obote bw'amala okuba olubiri mu 1966 nalaba bakitaffe buli muntu yenna yali owa UPC teyasigaza bitooke ku kyalo. Babisaawa eby'abantu ba UPC ne basibaawo ne waffe wali mu Khalidi baani bonna ne basiba eno yonna ewaffe mu byalo. Abo ekintu kye bazanyirako tebakimanyi. Ne nalumiddwa kyensuubira nti bwe kyannumye n'omulala bwe kyamukoze. Of course era pain eyo bagirina. Pain buli omu agiyina. Naye ne twebuuza abakulembeze abali Emmengo bakola ki? Era bakulemberayo ku lwanyi. Okimanyi nti babadde bali awo ku mukolo ogw'okutongoza okutema evvuunike mu Luganda bwe twandigambye nti twatemye evvuunike okuzimba ennyumba y'abataka. Okimanyi nti Kabaka Katikkiro yabadde Wakiso ati kinkugamba mu kutongoza alipoota y'eddembe ly'obuntu mu Wakiso district. Kati guno gufuuse mulundi gwakubiri. Museveni bwaggala CBS abakungu abaali bakyalimu ensi ez'amaanyi Emmengo baagaana omusisinkana bajole Lutaaya. Bwe bagaana omusisinkana Museveni yasisinkana Kayibanda. Era bw'asisinkana Kayibanda ne bakuba mu New Vision nga President bw'asisinkanye abantu b'Emmengo ku lwa CBS. Kumba asinkanye Kayibanda. Eyo likodi Kayibanda agyegaanye. Era ekifaananyi ne kifuluma tubiina ng'akutte Kayibanda mu ngalo. Nti Museveni asinkanye Abaganda. Kayibanda yeddira ky'Emmengo. Kayibanda yeddira ky'Emmengo akulembera mutuba ki y'Emmengo kale akale wakasole oba kale buvunaanyizibwa ki kale ne ku CBS yali yeetikawo office. Kaakati ne badde ruutu yakumeka yakubiri. Bano abataka era si be bagende Namibia. Kaakati abataka bano be bamu ku abo abagende Namibia. Naye tulina obuzibu mu waliwo ekintu kye sinaba kusoma nnyo bwe ndiba nakisoma nja kuddamba enki tulabe. Abataka bano baggyibwawo batya? Balondebwa batya? Bawummuzibwa batya? Ekyokubiri, Kabaka akyalina obuyinza obwogerako gye tuli. Ani alina obumuwa? Mbadde nkyabuuza okitegedde? Bino byonna ebigenda mu maaso. Oli munabibuuzo naawe? Nkirina ku mutima ng'omusajja Omuganda. Weebuuza ajja ddi okwogera era kye kirina omuleeta ayogere era ng'ayogera ku ki? Bwe kibanga ku kino wakyaliwo akasiriikiriro. Ekyokubiri, bakatikkira abaali bafuzeeko Buganda tubalabye bangi. Naye abaali baluddeko ennyo baalwako lwa nsonga. Either nga bakuuma Damuleeri, either nga Kabaka akyali muto.
Mutebi ng'akyali muto nga tebannatuuka mumukwasa byonna nakukola gundi yonna kumukwasa Ddamula gundi n'asigala ng'akuumawo. Bamuyitanga musajja nno yafa ziti Mayanja Nkanji, yali Mayanja Nkanji yali Mayanja Nkanji n'asigala ng'akuumye ebintu bya Bugande watali na kutaataaganyizibwa kwonna. Oyo Mayanja Nkanji era abalala ababadde bajja bonna bamulwanya muli baani, buli omu agenza afuga emyaka ebisanja 2 tewali yali abisusse. Ono ali mu kyakumeka. Kiki ekiri e Mmengo? Okitegedde? Mayiga kiki ekiri e Mmengo? Ebyo bibuuzo ajja kwebuuza. Ate asatozi waffe ekiyinza okwewuunyisa nti abaakimanga obuvunaanyizibwa naffe abano ebyobufuzi twagendanga nnyo Mmengo tufuneyo amaanyi tuwangule. Ani akyagenda e Mmengo? N'oluwalo ndaba abantu tebakyalujjumbira kati. Kitegedde? Batandise obimalamu. Bajagamba nti naye bannange mbabuulire ekisusse. Tuli mu kwebuuza nanti bwebuuza. Bye tutakyalaba bye twebuuza. Tetuli wana against what we kukyaffe nedda. Naye ebibuuzo titaata waleetanga ennyama ku weekend kyekyabaawo oba tobanjiza taata wotta nnyama wabula oba oyagala omanye mune tabanga itakyakola asudde obuvunaanyi tabanga takyakola ffe nga tetumanyi tulinda taata weekend ajje n'akanyama musajja tutakyalina mulimu tumusabire ku mulimu kakati ebintu bingi nnyo ebiri e Mmengo awo naye Katonda atusaasire. Ekintu kyabataka kyabadde kibi mwami Kirumira. Kibi nnyo. Kibi nakitunuulira. Eyakikoze neyakigenzeemu n'abaakituddemu babi nnyo. Basinga n'enjala eruma ekiro. Kyatyobodde nnyo 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 nnyo. Ye speech ya president gye yakoze awo wagirabye? Wagirabye? Nagigoberedde bulungi. Nagirabye bulungi. Okutyoboola kabaka waffe waakiri temwandi muleesi. Temwandi muziza muddamu. Ne tubeera waawo. Ate gwe ng'okitaddewo. Kyabadde kibi nnyo nga gye nkomeza. Kubanga? N'ekyo mbabuulira nti sikikoze nga mmemba wa NUP. Nkyogedde ng'omusajja Omuganda. Kubanga kankubulira amazima. Speech ya President Museveni ku lw'abataka olwo bwe nagitunuulira bwe nti nasooka n'empoozinga n'enfuna ekibuuzo kimu mu matu gange. Kabaka eyasiimanga obusiimi ennaku zino ki ekyabaawo takyayagala kusiima. Yasiimanga busiimi. Eyasiimanga n'alabikako eri Obuganda. Takyasiima. Kandi ebyo biri byeneebuuza nti kiki ekiri e Mmengo awo. Kyekibuuzo ekikulu ky'oyina. Waliwo ekintu ekiri e Mmengo. Ndi mu kunoonya wano nno sipiiki kuba nabadde nyinawo njiterese. Eya abantu abamu mutegeke abaana nga mukyali balamu. Okitegedde? Njagala bannayuganda basooke bayinza okuba mulimu abaagimisinze ne batagiraba. Ne batagitegeera ne batagigoberera. Njagala bategeere lwaki twandibadde tudisikasinga ku kintu nga kino bwe kyandibadde tekirina nsa. Ono tulina pulezidenti, tulinayo Ssaabakabaka. Yagamba ye King of Kings. Ayina ekintu mu sipiiki ye abadde yina ekintu kyeraga ekyandamayininga Mmengo. Ekigijooga. Gitegeko gye abantu bawe ekifaananyi naddala batali mu ggwanga. Kuba bwe tuba twogera ku kintu twetaaga munanga abantu ne bamanya tetwayogeza busungu tetulina gwe tuli agenesti tekiri agenesti we nagitadde lwakuba mama ekikwatagana ne Mmengo kubanga njagala bakawulirize bulungi bamala okukawuliriza bo mu mutima gwabwe bajjemu ansa ebintu bye tubadde tuwogera bebibuuzo balina bifaanagana bitya bamativu n'ekya Museveni okujja ku ttaka lya Kabaka agulireko ettaka abataka ku Kabaka njagala ettaka lyawo lyonna lya Kabaka
kintu kiswaza era wanudde eddazi bwe nali nga nkyali edimasa bwe nali nfunyemu obuzibu bwa sente naweebwako ekyapa awo kimu nengenda nkiteeka mu banka nenfuna sente ze nali njagala era nenkizza Emmengo ttaka lyawo lyonna lya Kabaka bana uliriza navuunula whether you have kingdoms or you don't have. Obolina obwakabaka oba tolina. Museveni expressed concern about the increasing number of youths from some clans marrying each other and appealed to both cultural and religious leaders to play a guiding role. Not allowed to marry somebody from your clan. Tokkirizibwa kuwasa muntu kuva mu kika kyo. Museveni okufumbirwa omuntu mu kika kyo. You must go and cross and look for the other clans. Teeka okugenda n'onoonya omuntu ow'ekika ekirala. Now this is biology now. It's not just culture. It is actually science. owulira Ne ono kati abeera sayansi. Because there's what Wanyanzale call obutembane. When you marry your close relatives, you can produce children with the defects. President Museveni made several key pledges, including 58 billion shillings to support the construction of the Lwatamu House, a landmark building for the clan leaders. uliriza ekibuuzo Mwai Museveni ng'ali mu kusomesa Obuganda obutafumbiriganwa na baganda baabwe kibi mwankole gyava edda nga bwewasa omukyala nga gwe taata wange bwe mpasa omukyala gwamusookako kati ku ekyo nekyayogerako kyekinene nkugambye yongerako na kino gyokyadde waliyo omukulembeze waayo oba nedda banaye ebimu naffe tubyebuuza bwebuuza ne tusigala nga tugamba ekibuuzo ansa eriwa ansa eriruddawa abadde bawuliriza abatuwadde amatu n'abatulabye ebibuuzo ebimu waliwo ey'Oluganda yino nneneko nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni atuuka e Mengo okutongoza omulimu gw'okuzimbira abataka ba Buganda ekizimbe gali kuwoleka eno ya Luganda kali yabagulira ku luguudo lwa Kabakanjagala. Ekizimbe kyatongozza okuzimba ekituumiddwa erya Lwatamu kyakuwemmenta obuwumbi bwa siringi za Uganda 58 nga kyakubaako emyaliriro 6. Museveni akakasizza abataka tikalabye ettaka lino agenda kubaweereza ensimbi mu bwangu ate abafunire n'abazimbi. 58 billion, we shall organize the money. 58 billion. Ekipatagano okuzimba ennyumba obuwumbi 58 ensimbi zijja kunoonyezebwa. And also I will get the army engineering to come and do it. Era nja kulagira ab'ekitongole ky'amagye ekyobukugu. Museveni ensangi zino eyeeyongerako erya Ssemalungu abuulidde abataka nti musanyufu nnyo olw'okubaako kyabongerako kuba ebika mu Buganda singa bikozesebwa bulungi byandisobola okugatta abantu mu ggwanga lyonna. I'm very happy to support the Abataka. Olwekyo nina essanyu lingi okuwagira okuba nti mpagira abataka. Kati wano mbalawuzzaako kyokka okuloza mukolite okuloza wano atulozezzaako obuloza. Museveni era agambye nti abakulu ab'ebika bankizo nnyo wano mu buwangwa bw'abaddugavu kuba gwe musingi ogw'obuwangwa. Pulezidenti yennyamidde olw'abantu ab'olulyo olumu abasusse okweganza ne batuuka n'okwezaalamu abaana kwe kusaba abakulu ab'ennono ne bannaddiini okulambika abantu baabwe mu makubo amatuufu. waliwo akasembayo ke njagala bano oba okufumbirwa omuntu mu kika kyo. You must go and cross and look for the other clans. Teeka okugenda n'onoonya omuntu ow'ekika ekirala. Now this is biology now. It's not just culture. It is actually science. Ne ono kati abeera sayansi. Because there's what Wanyanzale call obutembane. When you marry your close relatives, you can produce children with the defects. Omukulu w'ekika ky'Envuma Kyaddondo Kasirye Mbuga era mulaku lw'abeene asiimye nnyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era n'amukakasa nti ekizimbe kino kigenda kuba kya byafaayo nnyo mu Buganda. Nga okimanyi enkola y'abafuzi b'amatwale yataataaganya nnyo obutaka bwaffe
okuvira ddala mu mwaka gw'olwenda n'okutuuka olwaleero obutakaffe bukyataataagana obutakaffe omu bwakuwa mu mayiro za kabaka era bukyaliyo obutakaffe obulala bwakuwa mu mayiro z'abaami era baabutwala obwasigalawo bwawandiisibwa mu bwannannyini obw'abantu obuntu babutunze ne babumalawo so nolwekyo president okufuna ekifo ekifaanana bwekiti wano kikubagizo ky'amaanyi nnyo gye tuli nga ntwala amasiro mangi agali mu Wakiso agali mu mbeera embi nga twanisabye ku buyambi ku masiro gano aga Ssekabaka Kagulu Emende, Ssekabaka Twannabakale mwana wa Kintu, Ssekabaka Mulonde Emende, Ssekabaka Ssekamanyano yazaala Kateregga ne Ssekabaka Mawanda e Wakiso mu Busiro. Amasiro gano twanisabye omukono gwo omugabi the Masiro in Wakiso. I would have to send a team in Naweso. Nsonga y'amasiro mu Wakiso, I would have to send an engineering team. nja kubasindikira ekibinja ky'abakugu. Then they come bajje and assess the work. balabe omulimu kye gwetaagisa. Then we shall plan. Minisita omubeezi wa tekinologiya Nabbosa Ssebuggwawo era yatwalira Museveni ensonga eno amusabye okwenyumiriza mu kyakola kuba kyakujjukirwa abaana n'abaliddawo. Ekyo kintu kikulu nnyo 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 nnyo. Weekitiibwa Pulezidenti, byonna bye wakola toteekwa kwejjusa n'eddakiika n'emu kubanga bye wakola bigenda kujjukirwa abaana n'abazzukulu 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 abaliddawo. Era nange Weekitiibwa Pulezidenti kye nakola sigenda kukyejjusa era sikejjusangako. Omukolo obwedda sipiiki ya Nabbosa gye njagala opawa ofundikire question naye Bannayuganda abatugoberera you have any question ku bye twogedde ebyokunyoomoola kabaka tabyejjusa asabye ne pulezidenti tabyejjusa nammwe bannayuganda mbu tujja mujjukirirangako byakola byamasanyu oba nakyenjagala okujjayo ekyokubi bwe mubanga Buganda yasobola okugaana emmotoka zino era zigenda kugwa ku akawunti yani yebayithawe zigendawo biliyoni 5 Katikkiro talabiseeko teri minisita w'emmengo abaddeko teri zigenda wani akati ekyo bw'omala okiraba ne mu nsi ya Mukama akati nekyabadde asomesa wadde Samuel wagambye kiri biological n'ekyo Mmengo yali yakikola dda era teyakikola dda kitutambulira bajjajjaffe kitutambuliddeku baatugamba nga towasanga mwannyuku nemwe mweddira omuziro era ffe tubadde era bwe tugenda okuwasa tukigoberera nnyo yensonga basooka mu nju ensonga z'abangeezi ensonga esooka kirwadde famire bw'ebaamu obulwadde mwenna mubusigaza ensonga ey'okubiri temwandizadde osaasira muganda oba osaasira muganda mwebale gye twatandikidde okuva gye twatandikidde muzikirize ebyamwami Kirumira mubimanyi bibeera byosya buli ssaawa muzikirize mbasibule era njadde ng'osiibula abantu njagala bakitegeere ekyandeese ku vidiyo eno ey'olwaleero nga siyina byambalo bya National Unity Platform vidiyo eno tewaba kulowooza saagala ondowoozese nti endowooza eyo ya kibiina kya National Unity Platform kyekyandeese nga siyina uniform yonna nojja ng'oli wekka era singa kyabadde bwe kito nandijidde na mu kanzu naye olugendo lw'entambula n'enfuufu gyetamu okutuuka wano kyekyannemeza ekkanzu atakuumira musaala batheba ne bannyabo nsaba abankuumire tujja kuddamu omulundi omulala ddolo ku kamera yabaddeko